Ku YouTube channel yaffe Nicola Sekitende tubaaniriza eno yo convoy ewerekedde omusumba omujja ow'abalokole mu Greater Masaka Right Reverend Bishop Joseph Tumwebaze enzaalwa ye Rakai mu Kkoki tugenda batuusaako byonna. Konna kolaba keetereekerero ak'okutuuza omusumba w'abalokole mu Greater Masaka obugombe bw'owulira Prime Minister Robin Nabbanja yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu ng'akiikiridde omukulembeze w'eggwanga. Kano konna kolaba keetereekerero kakutuuza omusumba omuggya owa Born Again Faith Pentecostal Fellowship munzikiriza y'abalokole. Bano be bamu ku bakulembeze bannaddiini mu nzikiriza eno omuli n'omukulembeze waabwe ow'oku ntikko abatwala mu ggwanga agenda okukulemberamu emikolo egy'okutuuza omusumba. You miss one here, you get down there. Tuli mu keetereekerero ka mikolo gya kutuuza omusumba w'abalokole mu bbendobendo ly'e Masaka Bishop Joseph Tumwebaze enzaalwa ye Rakai. Abakulembeze bannaddiini kuva mu bitundu eby'enjawulo bonna beetabye mu nteekateeka eno nga bw'obalaba. Bishop Leonard Senyonga Bishop Tumwebaze gwaddidde embigere. We thank the Lord. To lead us for the next 5 years. Let us give a loud hand to the Lord. Because He has helped us. And He took us through the election period. Until when He gave us
Praise the Lord. Brethren, praise the Lord. But for those in southern region, if you see that there is a Council of Bishops abakulembedde mu mikolo egy'okuteekateeka n'okutuuza omulabirizi omuggya owa Greater Masaka Joseph Tumwebaze. Minister David Bahati yaze era ng'atuuka mu kifo kye. We are very, very happy to see you. Thank you so much for our guest of honor is having a moment with our Archbishop, and thereafter we shall organize us. Amen. I think they are ready. those are meeting is Rise up for the national anthem. Tukutenda mbeleza Yesu, Yesu kweli mwana kwandira Yesu, omusai kunasisa mbeleza omulokole. Twebaza Katonda atuwadde ekisa okubeera wano. Protocol yonna is observed. Nga National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu Uganda, twebaza Katonda nti atuwadde ekisa okubeera nga twekolamu omulimu ne tubeera nga tulina structure mwe tutambuliza obukulembeze bwaffe. Era njagala kubanjulira olunaku lwa leero nti wano we tuli tuweereddwa omukisa nti akakiiko k'abakadde ba National Fellowship ke kali waggulu ku ntikko nga ke kalabirira obukulembeze bwaffe era konna kali represented nga ne ssentebe waako wali wano wamu n'abakadde ku kakiiko ako webali. Sisobola bayimiriza naye katubakubiremko mu ngalo. Ate njagala kwebaza Katonda Bishop Dr. Moses Odongo ne mukyala we webali mu kifo kino. Then from Bunyoro, ate owe Bunyoro, we have Bishop Jackson Nyakojo Mugenyi. Ye Bishop Jackson Nyakojo. We have from Busoga, okuva e Busoga, Bishop Munene Edward is around. Bishop Munene Edward.
And we have our bishop from Elgon province. Era tulina bishop Region. waffe okuva mu province ye Elgon. He's called Bishop Soyeko Tom Godwin. Ayitibwa Bishop Soyeko Tom. And we have our bishop from Kampala. Tulina ne bishop waffe okuva e Kampala. Bishop Dr. Patrick Musoke. Ye Bishop Dr. Patrick Musoke. Come on, give them a mighty clap offering. Tubakubireko engalo ez'amaanyi. We have our bishop from Karamoja. Tulina Bishop Tumwebaze. And by the time we leave this podium, it's going to be full bishop. Bwe tunaaviira mu kisaawe kino ng'ali bishop omujjuvu. Then lastly but not the least, Asembayo naye nga si yasembera we ddala. have our bishop from West Nile. Tulina bishop waffe okuva mu West Nile. He's also bishop elect. Ye bishop omulonde. We shall consecrate him in January. Naye waakwawulibwa mu And January. he's called Bishop Gabriel Maukodili. Ye Bishop Gabriel Maukodili. I think I've not forgotten any. Ndowooza sirina gwe neerabidde. Thank you for representing your regions in this place. Kigezi, Bishop w'Ekigezi. Ffe okutegeeza That the speaker right now is from Chigezi. nti speaker owa ggwanga ne right now ava Kigezi. And our guest of honor who is representing His Excellency is from Chigezi. Era n'omugenyi waffe omukulu akiikidde president naye ava Kigezi. And our bishop whom I forgot from Chigezi is around. Onesimus Ngoboka. Bwe nabadde neerabidde naye ow'Ekigezi waali era ye Onesimus. Thank you for reminding me. Weebale nnyo okunzijukiza. Hallelujah. Amiina. You are welcome. Tukwaniriza nnyo ssebo. And in our midst I have my wife. Ne mu masekkati gaffe nina mukyala wange. I was about to call her bishop also. Mbadde naatera omuyita bishop. Donna Mutes Magezi. Ye Donna Mutes Magezi. Thank you so much. Weebale nnyo nnyini ddala. Having olukusa abakadde baffe olukiiko lw'abakadde. to orient, consecrate leaders after they have been elected. Okukulemberamu n'okwawula abaweereza nga bamaze okulondebwa. We have done this in different Kino places, tukikoze mu bifo bingi nnyo. but this time around we are here in southern region to consecrate the leaders of this Naye place. kaakano tuli wano mu maserengeta g'eggwanga okwawula abakulembeze b'ekifo kino. So right now together with me, Mu kaseera kano wamu nange I request us to stand ngenda basaba tuyimirire and ffenna. welcome our chief elder, Twanirize omukadde waffe omukulu Bishop Dr. Tom Okello, Bishop Dr. Tom Okello together with his team, wamu ne ttiimu ye yonna to come and take on the function. ajje bakulemberemu omukolo. So let's stand up to our feet, Katuyimire ku bigere byaffe clap our hands, gatte wamu naffe and engalo welcome zaffe. our elders Twanirize abakadde baffe to come and give us a new leader. bajje batuwe omukulembeze omupya. Akalulu kaba k'amaanyi. Enduulu y'amaanyi ennyo. Let us pray. Leka tusabe. Heavenly Father, in the name of Jesus, Kitaffe mu linnya lya Yesu we are Kristo. standing on this ground Tuyimiridde ku ttaka lino to bring to you your servants, okuleeta abaweereza bo in whom you have chosen abo b'olonze for the work in this area. ku lw'omulimu oguli mu kifo kino. We are asking for your blessing to be upon us Tusaba emikisa gyo gibeere ku ffe on this process of the ceremony mu nkole n'ey'omukolo guno until we finish it, paka nga Lord. tugumaliriza. You take your seats, please. Oyinza okutuulako wansi. My name is Elder Peterson Sozi, Amannya gange nze Elder Peterson Sozi and I'm the Vice Chairman of the Elders Council National, era nze myuka omukulembeze w'abakadde ku nasono. and the one who gave us the glorious prayer Era oyo atuwadde essaala ennungi ennyuvu is our Chairman, Bishop Tom ye Okello. mukulembeze waffe Bishop Tom Okello. Your Excellency, the President of Uganda, Ssebo ow'ekitiibwa omukulembeze w'eggwanga who is represented by Honorable Bahati, Minister of Trade. oyo akiikiriddwa ow'ekitiibwa Honorable Bahati, Minister of Trade. We are so blessed to be here in Masaka Tuweereddwa nnyo omukisa okubeera wano e Masaka to consecrate our regional overseer for Southern Region. okwawula omulabirizi waffe ow'Amaserengeta eno. I remember it is almost 5 years ago Mwali wano wennyini to again consecrate the bishop of this region nga twawula omulabirizi w'ekitundu kino by the names of Bishop Dr. Serwada. ayitibwa Bishop Dr. Serwada. Bishop Serwada wanted me to come and really preside over. I don't know what is going on with the Masaka and Southern region.
overseer. Oyo gwe tuyita omulabirizi w'omumaserengeta eno. And then after we have consecrated him, oluvannyuma lw'okumwawula, we will set apart his executives. We pray for them as well. tugenda kumala twawula olukiiko lwe era tulusabire. And then lastly, ekisembayo mu ebyo, we will launch the Kinusu Development Fund. tugenda kulangirira oba kusimba ejjinja ku ntandikwa y'ekinusu, y'enkulaakulana y'ekinusu. Because Kinusu, kubanga ekinusu idea came from Masaka. amagezi g'ekinusu gava Masaka eno. Kati muganda waffe Honorable Bahati, Please prepare when you come to speak to us. Hallelujah. Amen. Men and women of God, I'm Abasajja standing n'abakazi ba here Katonda nyimiridde wano to thank the living God okwebaza Katonda omulamu who helped us to pass through the exercise of electing our leaders whom we are celebrating today. ayatuyamba okuyita mu kalulu ke twayitamu okulonda abakulembeze be tujjaguza The olwaleero. one I'm standing here, I'm called Melodina Nanyumba, mpitibwa Melodina Nanyumba, whom you know as your commission for Southern gw'omanyi Region. nga commissioner wamwe Maserengeta. Today I have my boss Lwaleero nina mukama wange who has come to work with me. azze okukola wamu nange. So allow me to invite Pastor Vianney Mwezi Kati nzikiriza nyanirize to Pastor come Vianney and Mwezi continue doing this okujja exercise. akole omulimu guno. May God bless you so Mukama much. akuwe nnyo omukisa ssebo. Omugenyi waffe omukulu, Our dear visitor, ba ministers abakulu abali wano, all the ministers that are in this place, ba members of parliament, and the members of parliament, era n'abantu ba Katonda mwenna, and all the men and women of twongera God. okubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe We Yesu. want to welcome you once again in the His name of Grace, the Jesus. Archbishop of National Fellowship of Pentecostal Churches, Omukulembeze waffe Archbishop bishops baffe aba regions 15, and all the bishops of the ba 50 regions, DOs, ba DOs mwenna, the POs and DOs, all of you, abakadde baffe twongera okubaaniriza mu linnya lya Yesu. and all the elders, we welcome you once again in the Erinnya name of lyange nze Jesus. Vianney Muhwezi, And by names Vianney and my Mwezi, Deputy Commissioner General, era nze Myuka era Commissioner nga General, nkiikiridde mukama wange. and I'm representing my Kubanga boss. Apostle Zwa yagadde nnyo okubeera ku mukolo guno, Apostle Zua wanted to come in this naye function, olw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. but because of the too much commitment, he has not been able to make it. Now let me do this presentation Leka mpeyo obubaka buno. and dear Ennyanjula. celebrant, Ah, we the Electoral Commission in Southern Region omujaguza waffe omukulu ffe nga olukiiko olw'ebyokulonda mu Southern present Region, unto you and unto this congregation the godly person, twagala kwanjula gy'oli omusajja owa Katonda Bishop Tumwebaze Joseph, nga ye Bishop Tumwebaze Joseph, who was elected eyalondebwa and has been called into the ministry era ayitiddwa mu buweereza to be commissioned into this office of Southern Region. okulangira n'okwawulwa mu ofiisi eno ey'omu Maserengeta. So our main celebrant, Ono ye mujaguza waffe this omukulu, is a man ono ye musajja who managed to be a winner eyasobola okuyita mu in kalulu Southern Region. mu maserengeta g'eggwanga lino. You are welcome, servant of God. Tukwaniriza ssebo omuweereza wa Katonda. Thank you. Weebale. Essula ya kusatu From verses 1 to 7, okuva ku lunya olusooka okutuuka ku lw'omusanvu. and Bishop Okot from Langoland is the one who is going to read it. Era Bishop Okot okuva e Lango y'agenda okutusomera ekyawandiikibwa ekyo. Bishop Okot. Nze Bishop Dr. Andrew I'm going to read the word of God, ngenda kusoma ekigambo kya Katonda which is in the book of 1 Timothy. ekiri mu Ttamiseewo ekisooka. It's a trustworthy saying. Whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Kino kye kigambo kyesigwa ekigambo ekyo nti omuntu bw'ayagalanga obulabirizi yeegomba omulimu omulungi. To be above reproach,
faithful to his wife, temperate, self-control, respectable, hospitable, able, not given to drunkenness, not violent, but gentle, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him. And he must do so in a manner worthy of full respect. You know this leader, and I'm going to ask you questions as the church here, and the congregation here, and you have to answer affirmatively. In light of the scripture which we have read, do you acknowledge that Bishop Tumwebaze Joseph is called to Christian ministry, and in particular to be an overseer in this region? Bishop Tumwebaze Joseph ayitiddwa mu buweereza ate naddala nnyo mu bukulembeze bw'obulabirizi mu maserengeta g'eggwanga lino okusinziira ku kyalikwa kye basomye nga muddamu nti ye oba nedda. Mulina okuddamu ye nga y'amaanyi oba nedda nga y'amaanyi. Will you submit yourselves to his leadership? Munaakakkanira obukulembeze bwe. Pray for him. Ne mumusabira. Be loyal to him. Ne mwetowaza gy'ali. Uphold him with your prayers. Ne mubeera nga mumuyimusa maaso ga Mukama mu ssaala. Provide for him. Era olw'ekisa kya Katonda. Encourage him with your fellowship. Ne mumussaamu amaanyi okuyita mu nkuŋŋaana zammwe. Ye oba nedda. Maaso tusooke tukubuuzeemu ku bibuuzo. Kwokye kajojijoji w'ebibuuzo. Dear brethren, for the Holy Scriptures command that we should not hurry to lay hands on anyone and admitting a person to the government. Abooluganda ebyawandiikibwa bigamba tetuwanguyirizanga kussa mikono ku bantu ku muntu yenna newankubadde okuwanguyiriza okumuteeka mu bukulembeze bw'ekkanisa. The Church of Christ, ekkanisa ya Kristo, which he purchased with his blood. Eyo gye yagula n'omusaayi gwe. I'll examine you. Ngenda kubuuza ebibuuzo. The administration, so that the congregation here present n'abantu bano abali wano may have trial and bear